abakyala batera okuba n'obuzibu naddala mu bizimba mu mbuto muno. Aludde nga alina embeera efaana bwetyo era nagamba dad naye nja kulaba ddi lwe bananongoosa abasawo kye banaŋŋamba, naye ng'aludde nga alina pain mu lubuto muno. So ekisinza okumala sikimaze mu maanyi naye kuntisa butiisa nti yeevuze yekka neyeetwala mu ddwaliro n'agenda ne bamulongoosa naye teyazza engulu. Naye ebyo bibaawo. Ekiseera kyetulimu si kyangu nnyo n'akatono ku ludda lwaffe abazadde naddala nze, naye kyetulina okukkiriza ffenna nti kkubo eryo omwana wange naddala lyagenzeemu n'abalala nga tujja okukwata kkubo tukuvu, kubanga lyekkubo lyokka lye tulina okuyitamu okugenda ewa Mukama Katonda waffe. Kati bw'olyewala n'okulitya oba omala biseera. Nolwekyo nkubira omulanga abantu ffenna twetegekere ekkubo eryo okuligendamu, kubanga tuteekwa buteeko oligendamu oba twagala oba tetwagala. Ate lwaki ttukuvu nti awokka we tulina okuyita okugenda eri Mukama Katonda waffe oba okoze ki mu nsi oba otya. Naye nga ye omwana wange ono saagala baganda tetubala baana nti nina bwe bati, naye nebaza Katonda ebyasobodde okukola mu bulamu bwe obw'enkomerero bibadde bingi nnyo ate nga bya mugaso eri abantu mu disitulikiti eno oba mu bizinga by'Essese. Kye nali simanyi nti bwe kityo bwe kiri. Okuzaala kirala, okuteekateeka kirala, n'amakungula kiba kiki kirala. Naye amakungula tutera okutowooza nti ffe abazadde ffe tulina okukungula, naye ngenze kitunuulira n'okyetegereza obulungi ng'abantu bonna badde bakunguzi mu mwana wange ono. Ekyo nkyebaza nnyo Mukama Katonda era nsaba Mukama ateeke omwoyo gwe abatukuvu gye bawummulira etali kukaaba etali maziga, era nsaba mujjukira nga bw'aligira mu bwakabaka bwe. Nkubira omulanga abantu ffenna naddala abazadde tusembeese abaana baffe. Nze wenna akatono ke nasomako baŋŋamba nti okusoma kw'omwana 75 ku 100 kuli waka. Ku ssomero lunayo 25. Naye kati omanyi kye twakola? Twaddira 75 tugitikka abaana mugende musome. Kati abazadde tetukyalina buvunaanyizibwa ku kusoma kw'abaana. Basatuwayo school fees nga tugenda kunoonya ssente na biruwa. Naye luli okusoma kw'omwana kwabanga waka 75 ku 100. Era nze bwe ntyo bwe nakola ne mukyala wange ng'akyali mu nsi. Era mukyala wange yali musomesa nnyo omutendeke mu ngeri y'enjawulo ey'ensa ate nga ya nnono, era be baana abo be tuggyemu. Nolwekyo tufiiriddwa kinene nnyo naddala essaza lyaffe lino ery'Essese, naye bw'olabanga ekintu ekirungi, nkubira omulanga abantu ffenna abawuliriza, bw'olabanga ekintu ekirungi ng'okyegombye waakiri kikoppe ogenda okikole. Okusoma oba kukulemye waakiri koppa osobole okuyita ki ebibuuzo. N'olwekyo twegayira Mukama Katonda waffe omwana wange ateeke omwoyo gwe y'abatukuvu gye bawummulira. Ebyo byonna byasobodde okukola ku lw'obulungi bw'abantu. Mukama aweebwe nnyo omukisa nnyini ddala, era byatakoze bulungi nsaba Mukama amusonyiwe, byakoze obulungi agulumizibwe Mukama Katonda waffe. Tusabiragane tuleme kuggwamu ssuubi, okufa kitukuvu lyekkubo lyokka lye tulina okuyita mu kugenda okulaba Mukama Katonda waffe, ate buli omu alina ekifo kye waagenda. So omwana wange Mukama amusaasire ebyo ebyamusobako, ebyo yakola obulungi agulumizibwe Mukama Katonda waffe. Amin. Omwana wange abadde wanyanjuliro ng'ayogera kaati bwe kiba kibi ng'akiyita kiki kibi, kugamba abadde musomesa gwe simanyi na bwe nyinza kukinnyonnyola, nange nakyewuunya wajje yakijja, naye Mukama Katonda waffe bw'atyo bw'atuteekamu ebibala bye abakunguzi basobole obikungula. So kyennenyirumizaamu nti abadde
wanyanjuliro ng'ayogera kaati ekikyamu ng'akiyita kiki kikyamu eri abo bamuwuliriza bw'oba toyagadde muwuliriza ate ye nga tanyiiga bamala okukigamba nadda ate ne mudda mu kuseka ne munyumya omuntu ng'oyo aba wanjawulo nnyo mu society y'abantu n'olwekyo abadde wa muwendo nnyo.